Ab'obuyinza mu divisioni y'e Kawempe bateekateeka kuggala maloogi oluvannyuma lw'okuba nti ekirwadde ky'akawali kyeyongedde era nga divisioni eno y'e Kawempe eddirirwa Makindye ng'ekirwadde kino kyeriisa nkuuli. Mu lukuŋŋaano lw'ebyobulamu otuzi bw'olunaku olwaleero wano ku divisioni e Kawempe olubaire lukulizibwa RDC Jane Muhindo, Meeya ow'eddembe Sserunjogi ssaako n'abakungu okuva mu kitongole ky'obulamu eky'ensi yonna lugenze mu maaso n'olukanga ekirwadde kino ate bwe kyeyongera buli lukya. Bulungi nti we survivingira ku sex worker kwe survivingira naye tugenda kulaba options ki oba zetugenda okutuukako nabo either mu kwongeramu nnyo obuyonjo obw'amaanyi either naye katusale wamu nabo eddagala. Okunoonyereza kukolebwa ku byalo 119 ng'era ebyalo 61 ekirwadde kino kibadde kyeriisa nkuuli ng'abantu abasinga balwadde. Ebitundu ebisinza okuwanga binokolera kwe kuli Jambula, Katogo, Kimumba ssaako ne Kazo Central era nga ekisinza okwennyamiza kwe kuba nti emize egy'okwetunda ate gye gisinza okuba nga gifumbikira mu bitundu bino ekiresa okutya nti ekirwadde kino kyakeeyongera. Mu kwogerako eri bannannyini maloogi RCC wa Kampala Muhindo agenze maaso n'ategeeza ng'embeera eno bagenda ogitwala mu kulembeza eggwanga balabe nga bagisalira amagezi. Ne President through our reporting channels tumutuukirira nti akole emphasis ku bulwadde buno lwakuba nti abantu bamuwuliriramu nnyo. Abamu bwe baba balaba President tanayogera balowooza nti ekirwadde ndowooza si kyamaanyi, balinda ddoboozi lye, so tugenda kumubuulira. Kyokka Meeya w'e Kawempe Sserunjogi agamba nti ekyokuggalawo ebifo bino tekigenda kuyamba kubanga abantu bano gye bajja ekigulira amagala eddiba n'agamba nti babeerewo ngeri endala gye balina okwogerannyamu nabo okulaba nga balinya ekirwadde kino ku nfette. Naye mu kaseera kati tusobola kulowooza ku kuggalawo bifo kyabulabe kubanga abantu abo bw'obuna okuggalawo awo era bajja kunoonya awalala we bayinza okugenda okusina kindi era okwongera okukifuula siraamu endala si bifo bye beetaaga. So nze ku lwange nagaana ekiteeso ekyokuggalawo ebifo ebyo nendeeta ekiteeso ekyange kyakwogera n'abantu abo. Okunoonyereza kugenze mu maaso ne kwoleka ng'abantu abasiigiddwa abasomi mu 323 ate 164 abantu basiigiddwa mu ngeri ya bulagajjavu era nga bagenze maaso n'okunoonyereza nga bayita mu kisongole kya KCCA ku malwaliro 59 kuno kwoteeka amakanisa 33, emizikiti 25 ne kireka n'omugatte ogw'amasomero 18. Kazo Angola yeyo nga wakava kujagana akatundu akaddako so tugamba n'abalwadde nayo twakafunayo 29. Ekitongole ky'ensi yonna kikakasizza nga bukitegedde ku kirwadde kino era nga omukozi wakyo Tabule bakyayita agenze maaso n'ategeeza nga bwe balwana okulaba nga bafuna ku ddagala erijja okuba nga lireetebwa mu kitundu kino. Ekizibu ekiri mu bantu solution yakyo naye eva mu bantu bennyini abakozi abalimu ekizibu ekyo era bwe birowoozo bye tukubaganyiza nabyo era ekirungi tugenda kufunayo vaccines eza mpox zigenda kujja mu nsi naye nga ntono eziriwo naye bangi nnyo balaze nti ffe batugeme. Abamu ku batuuze nate balaze okutya era ne batuuka n'okuwagira ekyokuggalawo so nga abamu basabye gavumenti etunuye ku nteekateeka endala ng'ey'okkozesa sabbuuni omukambwe. Ndabye byonna byekuusiza ku loogi kubanga omuntu tayinza kubeera ali nayimirira wali nakwatibwa ki bulwadde. Ekitegeeza omuntu alina kgenda mu buliri ng'ali ne munne entuuyo we zimukwata none zimukwata akwatibwa ki oli bw'aba alina asiiga munne. Bwegamba nze mbadde nteesa nti mu kaseera kano kubanga eddagala tetumanyi oba lijja tumala lye balese lyenkana ki, nze mbadde nteesa nti ebifo ebikwatiddwa basooke babiteekeko kalantiini then tusooke tulabe embeera nga bweneetambula bwenaaba etambudde bulungi nga statistics zisse ng'aba baggula. Ku Raso TV nze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.